okyali naffe ku BBS Terefayina yaffe program zukuka n'ensonga olunaku olwaleero andino owekitiibwa Robert Sserwanga Ssalongo Minisita wa Ssaabasajja w'abavubuka emizannyo n'ebitone twogera ku nsonga za Ministry ate n'enteekateeka ze balina omwaka guno gwa 2024 owekitiibwa tugenze okuwummulamu nga tumaliriza okukoonako ku nsonga y'ebitone n'amakulu gaabyo. The big question is di oba enkola egenda kutandika etya ey'okutereeza doketi eyo ninja tusooke tugende butereevu ku doketi ya bavubuka. Yesebo Doketi ya bavubuka eno wagitulaze nti abavubuka mu Buganda ye pivot ey'enteekateeka endala kubanga be bali mu myaka egikola naye tulina challenge esinga okubeerawo mu bavubuka buli bwofuna omukisa okwogerako n'omuntu nga mukuluko ali mu myaka 6 myaka 5 ate omulembe gw'abavubuka ayogera ng'ogwafa agamba omulembe gwammwe gwafa temulina mpisa omulembe gwammwe gwafa muli banafu omulembe gwammwe gwafa mwagala biwedde omulembe gwammwe gwafa tuli mu challenge eyo nti buli ekikolebwa kyetolera ku bavubuka naye ate abavubuka bali mu katyabaga enteekateeka zo kakati bwe ngenda ku nteekateeka oyinza okufuna ekirala naye kantegeeze abatuwuliriza n'abatulaba abazadde baffe ngaffe abavubuka nti kikulu nnyo batutegeere ku mulembe guno tokyasobola kulowooza nti ekyakuliko luli ng'okula yaffe mu gyataano eri ate bwe kiri kati kubanga ffe bye tulaba nga tukula birala byawukana nnyo so endaba y'ebintu ndala kati ffe abavubuka kituufu tulina banafe abavubuka basibusa empisa nga tebagoberera tebakola ki na buli kimu naye ate era kituufu nti ate tetuwuliriziddwa ekyo kikulu mu ngeri emu oba endala omuvubuka luli empuliziganya ey'okumanya bazadde baffe abamu bugamba bali mu myaka egyo bakulira mu nsi nga mu Uganda rediyo eri emu kati bw'ogenda mu rediyo ezisukka 205 mu Uganda TV eziri mu 10+. Buli rediyo eteekeddwawo erina ekigendererwa kyayo kati kizibu kyetusinga okuba nakyo ng'abavubuka kyetunenya bazadde baffe bwe bukulembeze bwe bakoze mu ffe ng'oggyeko okuba nti emirembe gyawukana naye batukulembedde batya nga tuyingira mu mulembe nga tugutambuliramu n'okutuuka we tuli kati ne weesanga tulina abavubuka bangi nga bakyetwala tebalina gwe batunuulidde bukulembeze bwaffe bukulembeze akati obukulembeze buno obw'ebintu ebikolebwa n'ebirabwa ojja kwesanga nti TV nze we nakuwulira TV yali emu nga ntandika okukula TV yali emu nesijja nga zeeyongera ka TV mu Uganda nyingi oleka omwana wakanga muto maama n'ayonsa omwana n'amulekawo nga muto n'amulekera abakozi ne balaba TV ez'enjawulo kati omwana n'akula ng'ekyo kyakoze eki kyalaba kati ekyo kiri mu buzadde na nkuza ya mwana kati tulinamu ekyokukola muzadde ayagala omwana we akule mu ngeri gy'oyagala obuvunaanyizibwa olina omulimu gw'olina okutuukiriza okulaba nti omwana ono kikyalaba nze ku TV siraba bintiisa TV yange naye ekikutiisa gudi yange bwe kiba kintiisa nanteeka ku kirala nga nkijjako naye omwana w'omuto alina ekyawaka ate n'osanga ate ababawadde TV ate ne bagibawo ate neeyitawo n'osanga omwana mpa ku ssimu yo n'osanga maama nga lwanira essimu n'omwana taata lwanira essimu n'omwana okulaba kati enkuza eyo njagala ngiteekaawo
bangi nnyo balina okukola omulimu ogwo okuyamba kubanga tulina abavubuka naye tulinayo n'abato abagenda okufuuka abaki abavubuka bana bakadde abakulu Yes. bye bakayanako ebyomulembe bali partly responsible olw'okulemererwa okulambika abavubuka okutuuka ku level okubali kati kituufu. Buganda gye baalaba bazadde baffe balaba Buganda ekuza omwana ng'ekyalo ng'omwana bamukuza nga kyalo olufuluma neiba asomukuba omubonereza ebyo kati bikyasoboka naye waka wenyini sobola mubonereza ebyo kati bikyasoboka ate abanenya abavubuka nga bakulu nga Baganda bamanyi ne gye kyava kubanga Buganda yamalako emyaka asatu ng'ebikwatagana kuva mu 6 paka 93 Buganda yamalako emyaka 3 nga enkwata y'ebintu tekyalina nonoziri na muzinzi guli gwetaagisibwa abo ndi ku Baganda. Of course n'abali mu Buganda bakosebwa kubanga Buganda yali ensibuko y'empisa buli muntu yenna ava gy'ava najja n'akola nayiga wano empisa kati twafuna ekyo nekitawaana kyova olaba nkizaayo ku bukulembeze kati obwali bukulembeze bwa ggwanga ebbanga eryo obwasobola okusobya ebintu byatambudde obulungi kati waliwo n'abatukulembera kati ng'enkola y'emirimu tejja mu nkola y'abavubuka batulaze nti omuntu gwe nange tuli Kampala tuze tukula n'osoma n'omwana n'osoma naye ne mufuluma emyaka 2 nga alina ennyumba 4 kijja kitya n'otunulira n'ogamba gwokoze eki era afunye atya omuwaatu okubotola okutuuka wali ebyenfula bwe bityo kitegeeza nti omwana bamubuusa emitendera egimu gyatandibuse kati ekizibu kye tufuna be baana abaabuuka emitendera egy'enjawulo mukuzibwa mukimuki ate nojja n'obabanja ebintu ebirala awukandekewaawo bwe tumala ne tujja kufe bennyini abavubuka waliwo ebintu ebisomesebwa awaka ng'ogumiikiriza obugumiikiriza abavubuka twagadde nnyo ekyakakati omwana olugamba kino ate nga tumanyi bulungi nti ekikula amangu kifa mangu Abaganda engalo zaali zitubuulira ebintu bingi nnyo abavubuka twewe obudde bw'oba okola mulimu manya nti kijja kutwalira ebbanga gulweko oguyige abasinga bagamba omulimu bagumanyi naye nga tebagutegeera bizinensi yonna ogifunamu si kugimanya naye kugitegeera ate kikutwalira obudde ekyo tekiyinza kuva mu bwongo bwange kigenda mu bubwo olina kiyitamu vubuka yina kyoyagala kyonna kyonna okugukamu okukitegeera olina kiyitamu so okwagala okutuuka mu bintu mu bwangu nga toyise mu process kireese omutawaana ng'okoze kumanya kwokka era ojja kwezanga nti omuvubuka ayinza okuba akoledde emyaka 5 naye akakola emirimu 8 kitegeeza nti ne bw'anaaba nga afunyeemu ssente abatamanyi gwokimanyi nti egyo emyaka mifu giba gyamufa mu myaka 5 ng'okoze emirimu 9 egyo emyaka mifu ne bw'oba okozeemu 5 gyokka egyo emyaka mifu tulina emyaka gy'olina okugenda okole buli kimu kati zewala bavubuka benjagala okutegeeza wano nga ndi ku Terefayina nti okufuna kwonna kuva mu kukola ekituufu teri kufuna kwonna era omuntu akuwa obuwi talina kuwa kufuna alina kuwa kusobozesa it should be a otandika okukola yes teri era kakubulire ne bebakwata ekintu ne bakikuwa
ojja kufuna obuzibu kiddukanya. Ndabye abantu abawandika ku finance bagamba nti abantu abasinga bonna abawangudde obululu buno obwa lotale majority ne bwafuna $1 million addamu n'ayavuwala after a short period of time. omanyi okufuna ssente kyangu naye okuzikuuma kizibu kubanga okuzikuuma olina kutegeera kubanga otegeera kitegeera kikyotegeera enkola yaazo entitenkanya. oyinza okwesanga nga oli webafunira naawe n'oba omu ku abo abafunye sanze bayoola. tukoze ekibiina kyaffe bagenda tuwa ssente $6,000,000 naawe oli mu kibiina sente ne zijja ne weesanga gwomu ku abo abagenda okugabana batafuta kugabana kati n'ogabana naye kikyomanyi kyeva olaba tugamba nti buli muvubuka yenna alina okuba alina kyamanyi okukola kyategeera okukola nga ne bw'omunyeenya bunyeenya ekyo akikola. akati abavubuka kyeva olaba mbategeeza nti kye balina okumanya funayo kyoyiikiriza okitegeere kuba bingi byomanyi nemwe ebyo londamu kyoyiikiriza. Kakati okola kyoyiikiriza kino kyoyagala okutegeera obulungi kati kola buli mulimu ogukuwa embeera ekutwala mu kutegeera kino. bw'oba weetaaga ssente ekisookerwako oba weetaaga ssente toboola mulimu mu kaseera ako ak'okunoonya ssente naye bw'ozifuna zikutwala ku kiri so sekutwala era owekitiibwa olaba waawo. Owekitiibwa nabadde nsoma ku nteekateeka strategic plan era ya 2024 eya Minisitule erambika emisomo egy'enjawulo egigenda okubeerayo naddala eri abavubuka. Ekisooka njagala abatulaba bayambe Minisitule Ssaabasajja ey'abavubuka emizannyo n'ebitone. Tuyina okutegekera betumanyi katwagenze mu maaso n'okuwandiisa amatendekero bupya agali mu Buganda. Amatendekero agali mu Buganda getugenda okukola nago emirimu emigenderere era buli ali eyo ng'alina ekibiina kya Nkoba za Mbogo nga essomero lirimu ekibiina kya Nkoba za Mbogo kikulu nnyo okuwandiisa ettendekero lyo limanyibwe eno mu doketi mu byenjigiriza ye sirimanyiddwa naye kati mu nnambika eno kubanga tukizudde nti omuvubuka teyeetaaga kuwangula bitabo byokka yeetaaga amagezi amalala okuwangula ensi era amagezi ag'omu bitabo malungi nnyo naye gayinza okuba gakola ebitundu nga 2 kati mwagala mumusange ku ssomero kituufu gana amagezi amalala gayetaaga tugenda kukola enkola ngenderere tusobole okulaba nti kati abantu buli muntu agamba temulina mpisa baani aboogera ku mpisa nga bakikoze bakigenderedde okuggyako omwana obikola nga kyalina okukola ku ssomero. Bw'ogenda ewaka w'omuntu n'osanga ng'abaana babuuza abagenyi n'osanga ng'abaana basamu abagenyi ekitiibwa ne weebuuza ku taata oba ku maama w'abaana abo ajja kugamba nti bano abaana nzize mbayigiriza bwe kiri. naye ensoma yaffe ogimanyi ekwata omwana n'asoma ennaku katulabe taamu ebyala ennaku nga 9 kati taamu 3 ennaku 9 zinnaku 27 kikoma kagulimu 365 tusigaze ennaku 9 kati omwana ono ajja asoma bw'atyo n'asomera emyaka atandika emyaka 7 n'amala emyaka 27 n'asomera emyaka 19 nga buli mwaka gwe ebbanga lyolina omuwa ekirala nnaku 9 buli mwaka. Naye ate ennaku ekyendeezo zikusanga nga za wiikendi naawe lw'olina obuvunaanyizibwa obulala kyekyo. Kakati twagala tukole enkola engenderere nga tutwalayo ebyokuyiga ebyenjawulo eyo gye bamala obudde obungi nga mu biseera byabwe eby'eddembe ffe tuyisaamu ebintu bino.
kalikulamu y'ekyoto, kalikulamu y'ennono, kalikulamu y'empisa, obugagga obuli mu kwogera bulungi n'abantu, obugagga obuli mu obuntu bulamu na buli kimu tujje nga tubiteekamu. Naye ebyo nga Minisitule tugenda bikola n'abo abeewandiisizza amasomero ago agasazeewo twetaaga omukisanga guno ogwa Terefayina era tujja gabana n'abalala bonna kati abo tubamalirize. Njogera ku ate abali masomero gano mukubiriza abaana bamugenda mu bibiina bya Nkobazambogo, ebibiina ebyenjawulo ebirina akakwate ku Bwakabaka. Nedda bagende mu bibiina bino ebya Nkobazambogo kubanga omwana okimanyi bulungi bagamba omwana nti Nkobazambogo zejejoka mu bunya. Omwana mu mutwe gwe ayogera kwambala gomesi, ayogera ku mpisa, ayogera ku buwangwa, bwatuuka mu Nkobazambogo afukamira n'abuuza bakola bwati bagamba kiina kyekitegeeza omwana tuwogere nti Omuganda kivola omwana azuuka n'okuzuukuka nagamba Omuganda takola kino, Omuganda takola kiri, katwagala Omuganda takola kino kidde. Weewaawo awo ekitiibwa njagala tutunulire dokiti sokolede katono njogera ku bibiina bya Nkobazambogo mu institutions, njogera ku bibiina ebya Akaliba Akendo mu secondary schools, njogera ku bibiina eby'emiti emito ebiri mu primary schools. Resolutions on katwagala institutions abaana bali mu ssomero tufune engeri tubatuukako engenderere buterevu wansi bwe tuvaawo tugende ku bibiina by'abavubuka ebyewandiisiza mu ggwanga lyonna. Ekyagala okukola naffe wewandiise ojje obeere ng'omanyikiddwa ogende mu nteekateeka yaffe bw'ofuna obubaka bwe bufuluma ennambika bwe fuluma etuuka butereevu gye muli. Oweekitiibwa Dokita Emizannyo mpanvu kituufu era Dokita Emizannyo eno bwe wali wakayingira wamaliriza n'emipiira gy'amasaza ebika n'amasaza ebiseera ebyo era ebimu ku bibiina ettutumu mwe muli ebika emipiira gy'ebika n'egy'amasaza naye ku nnambikayo eya 2024 ereese emizannyo mingi era nga n'enkola weeziri. Twagala tukozesa akakisa kano akasigaddeyo dakika ziringa 5-6 okunnyonnyola ku mizannyo gino egy'enjawulo egyeri mu doketiyo ate n'enteekateeka nga bwe gigenda okutambula. Katusooke ekyabaddewo jjo emisinde Kamalabyonna yatongoza emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ejja omwaka 2024. Emisinde gino mulimu ebintu bisatu ebikulu ennyo. Emisinde girimu Abaganda okwegatta onfuna bulungi basobole okukola ekintu kye bakolera awamu nga bakikolera Namulondo Kabaka waffe. Kati gwe Omuganda yenna ali eyo kikakatako okusobola okuba nti ogula kiti ng'akabonero, naye ate bw'ojja n'odduka ogenda kukola ebintu bisatu. Ogenda kunyumirwa gwe ng'omuntu okimanyi nti okunyumirwa ddagala nnyo kituufu n'obeerakaawo vaayo mu nnaku jangu mu bantu nyumirwako kituufu 200 gula akajoozi ak'omwaka guno jangu onyumirweko. Bwe tumala tugenda kudduka. Okimanyi nti okudduka ddagala edduyiro okudduka jangu olabe omutima gwo gutambula gutya, bodduka bwoti owulira otya, kitambula kitya. Abantu abasinga tebalina mikisa gigenda mu bantu kugezesa bintu ebyo. Essaawa eno jago kigezeeko oyinza ogifuula empisa. Ekyokusatu kwe okuwaayo gwokimanyi eddagala gwokimanyi nti bantu bangi tebawa ate tebalina, gwokimanyi nti bantu bangi bawa ate nebasanga bakyalina, ate n'essanyu ly'ofuna ng'owaddeyo tosobola kulimejalinga mu ngeri yonna. Ava kumejalinga tewali kirala kikuwa ssanyu eryo okujjako okuwaayo. Kyokka ky'olina okukola okufuna gw'oyamba n'owulira bulungi, kyofuna ekyo okifuna ofunye gw'oyamba, tosobola kifuna walala wonna. Tuva tugamba nti tufube tukole ekyo. Tugenda kudduka ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna tugenda okudduka. N'olwekyo noonya akajoozi munange gwali eyo oyambale akantu ko tusobole okulaba nti tuddukanya enteekateeka eno. N'olwekyo Buganda yonna ennaku z'omwezi 7
masaza gaffe tundu byaffe ebyenjawulo tugenda kujja n'enteekateeka ez'enjawulo ezisobola okutuusaako omujoozi guno gugula na buli kimu ekyo nkiresaawo. Abali mu magombolola kati mugende ku bisaawe by'amagombolola mulabe emipiira gy'amagombolola kiri ewaffe Mawogola bekuba. Yes. Abaana bagende mugende mulabe emipiira egyo egy'amagombolola ng'ennaku z'omwezi lumu ku Lwokutaano tugenda kuba tugulayo emipiira gy'amasomero secondary schools. Okimanyi nti baana bangi ebitone bikoneddeeyo. Nze nkulaze ekibato kyange eky'omwana omwaka tumusangeyo gyali eyo talanti ye tugizuule. Njagala okutegeeza abakulu b'amasomero mu Buganda omwana ono muwe omukisa. Ffe okuteekawo empaka zino tetuziteekawo nti twagala kuteekawo buteesi mpaka naye twagala omwana w'omunaku asobola okuzannya omupiira aweebwe omukisa. Ng'oggyeko byomusomesa mu kibiina tokotogera mwana. Katulina empaka zino zigenda kubawo kuva ku ennaku z'omwezi 9 paka ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu. Wandise essomero lyo lijje lyetabe mu mpaka zino omwana ono omuwa omukisa era abazadde amasomero agataba abaana mikisa gino mukotogera talanta z'abaana. Tugenda kubeerako ebulemeezi nga 14 ogwokuna tugenda kubeerako ebulemeezi tugenda kuvuga bugaali. Manyi ga kifuba omwana asobola ekifuba ekyo kola bwatyo naye tumuwe omukisa. Bwe tunaava mu mipiira gy'amagombolola nga 6 nga giwedde tugenda kuyigira emipiira gy'ebika. Gwe jangu owagire ekika kyo jangu owagire ekika kyo kiwa amazzi kiwe eki omwana ow'ekika kyo bw'anaafuna omukisa mwab'ekika ekyo bamugenda okusooka okuganyulwa ekituufu. Omwana bw'anaavaayo ng'asambye bulungi nnyo emipiira gy'ebika gwe mu nnyumba yo ow'ekika kubanga gwe olina bw'omuyita ng'olina akakwatako omusaayi mutabani wo olina bw'omuyita kati vaayo wagira. Ate bambi abantu balowooza nti omwana gw'osomeseza yalina okuyamba. Nedda. Omwana gw'osomeseza nga nze nja kuba ntisenze kutwala mu ddwaliro naye ate omwana wagundi ye musawo yasomesa omusawo kati goyambye otegedde bulungi nti nze newankubadde nina ssente naye simanyi busawo. So osomeseza leero omusawo n'agenda owuwo naye n'agenda naye n'akola ekirala. Kati ova olaba tuyambe buli omu gwe tusobola okuyamba tumukwate ku mukono asituke. Kakati tujagenda mpira gy'ebika omanyi oŋambye dakika ziri 6 naye ate awo wolaze ate wo wazibu nnyo. Bwe tunaamala emipiira gy'ebika emipiira gino egy'amagombolola abaana bagizannye gigenda kuvaamu kuzanyibwa abaana nga 4,375. Abagenda kusoma emipiira gy'ebika balina kuba abaana nga 1,300. Bwe tunaamala tugende mu masaza zanyibwa abaana nga 405. Akati omwana yenna akoze obulungi agenda kufuna walaga. Kati ate mu bika bw'anaavaayo buli omu agenda mulaba. Basikawutu gye bali kati. Kati ate nekira tumuwadde omukisa eyo gyali mu ggombolola ye. Ffe tunaamufuna nga yeewandiisizza tugenda muwa jjajjaawe eggwe. Tumugambe jjajja Ndugwa ow'Olugave mutabani wo Mukiibi gyali egundi twamusanze Butambala gyali e Butambala asambye bulungi nnyo mu masomero abadde mulungi mu magombola abadde mulungi. Katwagala omukisa ogwo tugwa abaana basobole okuba nga bakola ki basobole okuba nga batambula. Ate ng'oggyeko bye tukola kati bino byonna abaana bwe tunamala bafuna nga bazanyi ba mupiira jakuba tubafunye nga Minisitule. Kale tugenda bawa obukugu obw'enjawulo mu sikiru. Tugenda babuuza gusamba mupiira okola ki sina kyenkola omanyi ki jangu oyiga okubajja jangu oyiga okwokya ebyuma jangu oyige okulabirira abantu ekitibwa akadde katugenzeeko naye tulina programs ez'enjawulo ez'ebyemizannyo n'endala tujja kwongera okulambula ku nsonga eno mbadde nsaba osibule. Njagala okusooka okweyanza abakulembera BBS Terefayina olw'omukisa bwe guti gwe tulina kubanga kimukola kirungi ddala okusobola okulaba nti muyita minisita najja n'annyonnyola tukwataganye endowooza
sobolo okuza Buganda n'ensonga endala omuvubuka yena ali eyo situla okumanyako kolesa omukisa gwonna gw'olina wabeerayo emyoleso genda mwoleso nga guno gwa pawusi ogenda okubeerayo genda oyige genda oyige kubanga sente ziri mu kyomanyi era kyotegedde genda oyige abavubuka tugende mu makanisa oba mu makereziya masinzizo twegatte muvuka tusigala waka vaayo ogenda mu bibiina ebyenjawulo genda mwegatte kubanga amagezi tugaleeta kirindi katugenda okujja kusomesa abavubuka mu byalo byonna naye tugenda kujja wakaawo tujja kusanga we mukuŋŋaanidde njagala okwebaza Ssaabasajja olw'okulungamya ne mukama wange Katikkiro olw'emirimu gino gisobodde okukola tusuubira nti okuza Buganda ku ntikko katala lya buli omu ali mu Buganda Ssaabasajja Kabaka awangaale tweyanziza kireyanzeege aye Katonda kuuma maaso moogi